Buli muntu ku nsi eno ekimusula ku mutwe kyakubeera bulungi mu nsi eno kale bw'atyo kabambagula olubujjako eddiba azambalira ku mugongo nga nswa agenda anoonya ekigulira magala eddiba kale asobole okutereeza ebiseera bye eby'omu maaso. Wabula ku mulundi guno lutambi lukyusa enzingulula naddala ku bantu b'omu Kiteezi anti bangi baali baafisa akasente kaabwe ne bazimba amayumba nga n'abangi ababadde bapangisaayo buli kimu kyafudde ettogge nga n'abamu baluguzeemu obulamu. Bo bakaawonawo kati baafuuse bankuseera abatalina ke balina anti buli kintu kyatokomekedde mu mayumba agaabuutikiddwa kasasiro w'omu Kiteezi era nga n'engoye ze baabaddemu kati zaafuuse yunifoomu tezibava ku mubiri nga n'ekyokwebika tebalina ate nga n'abamu balina abaana. Sirina we mbateeka. Naye nga bwe kiri nti okugaba okutono kusinga okusaasira okungi, omusumba w'ekkanisa ya Faith Life The Breakthrough Church Apostle Dr. Henry Byamukama atuuseeko mu kifo kino ewakuŋŋaanyiziddwa bakaawonawo bano naye ng'embeera gy'alimu eyungula ezziga. Mu mbeera eno abagabidde blanketi ezisoba mu 100 kale basobole okuyita mu kiro wakati mu weema eyabateereddwawo Red Cross naye nga temuli yadde akafaliso. Kato Kimera Kato Hussein Musisike Ziron oyo Paul Kakoko Sema ntwala okwebaza kwange eri omwami Musumba Henry owa BTM TV nti yeebale kututaasa mpewo gye tubaddemu. Tweyanziza nnyo tweyanzeege Mukama akuddizeewo wojje. Wakati mu nnyiike ey'amaanyi Apooso Byamukama ayogeddeko gye bali. Dr. Henry Byamukama asabye Omukama bagumye basobole okuyita mu mbeera eno. Muli musomi Shaira Babirye Doreen Nakyanzi Juliet Nanteza Prosi. Nga bwe kiri nti emmeeme gy'esula ebigere gye bisookera, Apooso Henry Byamukama n'olwaleero abukeereza nkokola paka mu Kiteezi n'atwala obuyambi obw'enjawulo omubadde akawunga n'ebijanjaalo kale baleme okufa omutema mpola. Olumaliriza okubakwasa ebintu bino, Apooso Henry Byamukama ayogeddeko gye bali. Musajja wa Katonda ono asabye buli omu alina kyalina gy'ali eyo ajja adduukirira abantu bano olw'embeera mwe bali. Ebintu bibaawo naye ndowooza nze ekikulu kiri nti tragedy bwebaawo oba crisis bwebaawo nti bwe tulaga nti tuli united nti twegasse wamu amaanyi nga abakulembeze gavumenti amakanisa emizigiti singa tujja ffenna ntwera united titujja kuwulira obulumi bw'ekizibu. Kati bangambye nti bizeemu okuyika ebirala kati wali wansi abantu bakyali wansi eyo bangi kati ng'ono sister ali wano ne family bali 7 bakazika mama waabwe kwegamba nga nolaba nti tutakude just kantu katono. The issue is a very kintu kinene nnyo kizibu kinene kyetaaga okwegatta amaanyi. Bano abawonzeeyo eri omutonzi musajja wa Katonda Dr. Henry Byamukama ategeezezza ng'enkya bw'agenda okulwana amasajja okulaba nga bafuna bonna ekyemisana balye ku nkoko ku nnyama n'emmere ennungi. Nzikiriza nti okuyitibwa oba enjiri ya mwoyo ndene wabeerako ne mu luzungu bakita humanitarian eri spiritual and humanitarian. Nze bwetyo bwe nzikiriza nti nga bwe tubulira enjiri nekwata ku bantu mu nsi y'omwoyo also tulina okubulira enjiri nga Yesu bwe yakola n'abagamba mutule wansi enjala ebaluma tusooke tufune ku kyokulya. Tugenda kubulira abantu ng'enjala ebaluma ne bateegera by'oyogera. So nze nzikiriza nti enjiri eri ya mwoyo but also tulina okukolawo kye tusobola mu byetaago ebya bulijjo eby'abantu. Leero we bukeeredde ku makya tukedde n'abantu 103 nga ku bano kubaddeko abasajja 31 abakyala 5
n'abaana 21 abali wansi w'emyaka 5 n'okukka wansi. Twebaza ofisa saba minisita tukwasizaako ng'ekitongole okubeera nga tubeezawo abantu bano wamu n'ebitongole nga police, amagye ne KCCA. Eggulo ofisa eza saba minisita abawadde emmere naffe ne tubawa ebintu eby'enkizo mu bulamu obwa bulijjo naye nga womanya ebintu bino tebiyinza kumala kuba obulamu abantu bano bwe baali babeeramu si we babeeramu naddala nga olaba weema yaffe zirimu weema, embeera ya nkuba, empewo nnyingi era nga we twasinzidde okubeera nga tukuba omulanga eri abadduukirize bonna abasobola okubeera nga batukwasizaako kuba tetusobola kwemalirira. Mu abo nno mwe mwagidde omusumba Henry Byamukama era nga tumwebaza olunaku lw'eggulo yaleese bulangiti 10 n'aleeta n'obusawo bwa kawunga obusawo 10 okubeera nabo nga bugabibwa abantu n'aleeta ebijanjaalo ng'ate ne leero ayongedde n'aleeta bulangiti endala 50 ng'ate era ntegeezeddwa anumyeko ku ttu nti n'olunaku olw'enkya agenda kubeera ng'aleetera bano abantu bano ente basobole okuba nabo nga bafuna essuubi n'okumanya nti waliwo abafaako. Abantu be tulina wano be bantu ennyumba zaabwe zonna ezaayonooneka n'ebintu byabwe olw'okumbuluka kwa kasasiro. Abalala ku bano be bantu ennyumba zaabwe zaamenyebwa nga bakola ekkubo weeti we ziba ziyita okugenda okununula abalala eri. Ate ng'abalala babadde babeera mu buffer zone kuba abakugu baagambye buli abeera mu mita 2 okuva ekigulumu kya kasasiro kino we kiri beetegule bajje mu weema zino. So be bantu be tulina wano be bantu abaweereddwamu essuubi, be bantu abali mu nnyiike n'okunyolwa, bafiiriddwako abantu baabwe, bafiiriddwako ebintu byabwe, bafiiriddwako buli kimu kibakoleredde emyaka. So tufuna obuyambi nga buno twebaza Mukama kuba ate nabo kibawa essuubi okumanya nti waliwo abalowoozaako nti tebali bokka. Oboolyawo kibayambako n'okubeera nga bawona mangu okuva mu bulumi bwe balimu n'ennyiike. Abatambuze babeera balambuzi abasalawo okukozesa ebigere okwenganga engendo empanvu okutuuka ku kifo we baagala okulambula. Kyokka kino engeri gye kikooya abatambuze babeera basaana ne bayita mu makubo amatereevu nga tegaliimu binnya kw'ossa n'ebiyinja. Era wano Katusiime Lekita wasinzidde n'akakasa nti enguudo embi ziremesa abatambuze okweyunira ebyobulambuzi. Kikambwe nnyo abantu bange bonna betugenda okuhayikinga nabo bona bajjudde efuufu mu matu, mu nnyindo, mu maaso, mu kamwa. Efuufu yokka yetukyankalanyizza. Kati tusaba gavumenti nga tupromotinga tourism yaffe in Rubirizi, the part of Uganda, mutuyambe. Check nabo oluguudo nabo amagulu wansi. The whole place is efuufu. Check. We are bad off. So we need to work together to promote our tourism and conserve our nature in Rubirizi, the part of Uganda. Marcel, private lecturer, the lecturer who lectures a lecture of nature by nature. Hamza Nuru akasizza nga bwe basobodde okulinnya olusozi olusinga obuwanvu mu kitundu kya Rubirizi olumanyiddwa nga Kasunju, naye asabye gavumenti okukola ku nguudo kubanga abantu bangi bajja ati ne bakoma mu kitundu ekiyitibwa kya Mpuura olw'enguudo embi ne batasobola kuwalampa kugenda kulaba nsozi. Makes Uganda the part of Africa. Why is it that where we pass is really harder? Very bad roads, dusty. We need good roads for our people to come and see. The tourists, the guides, to bring their people here, come and see what the beauty is here. So please, work on the road. People can come in and we can come over many. Himbisibwe area nga munna bizinensi akinogaanyizanga gavumenti bw'esobola okuyonja amakubo kw'ossa n'okukendeeza ku nsaasaanya yaayo ng'eyita mu kukozesa amayinja ago agabeera mu makubo agatuuka ewali ebyobulambuzi. Bw'ofuna nannyinigo abagavunaanyizibwako gayinza okufunikamu kasente akawera ate nabo ne bafunamu embeera. Kati bw'otandika okusubula n'amayinja ofuna enjero gy'amakubo g'ogaleetamu osooka kukola amakubo n'okutambuza ebintu mu maaso nga bwe bigenda. Ye LC5 ow'ekitundu kino Sylvester Rubirizi bw'abuuziddwa ku nsonga y'enguudo embi akinogaanyizza nti bo tebakyalina busobozi buddaabiriza nguudo zino era buli kimu kiva mu gavumenti yeesalawo zeetandikirako n'ezo zeenaaleka. This Rubirizi has a small population because we have a total population of 182,000, and you know government funds you depending on the population. So which means that even the government funding is not enough. Is this road which begins from the main road to the new administration block, which we are constructing, and this is also something that I negotiated from Monto Inji, who were working on Katunguru Ishaka Road. So when they were passing by, I told them to give me what they call social corporate responsibility.
and they worked on that before Corona. That's the only time account that we have. Wabula Lubirizi erimu ebyobulambuzi ebiwererako ddala ng'ekitundu kya Queen Elizabeth National Park kisangibwa eno ate mu Kirungu wali essamba gaggadde ery'emmwanyi abalambuze banyumira okulaba ensozi amakuumiro g'ebisolo ag'enjawulo ekibira Maramagambo ekitundu ky'ennyanja George n'ebirala byonna bisangibwa eno era bisobola okusikiriza abalambuzi nga y'ensonga lwaki amakubo gasaanye okuteekebwako omulaka okulaba nga gaddaabirizibwa. Uganda erimu ebibira ebisukka mu 500 nga bituula ku bwagagavu bwa hectares eziri eyo mu kakadde kamu mu emitwalo 26,209 nga bikola ebitundu 10 ku buli 100 ku bwagagavu obw'ettaka lya Uganda. Ebibira mu Uganda mulimu ebyemeza byokka n'ebisimbe nga birina emigaso nkumu omuli okukola enkuba, okuvaamu enku, okulwanyisa ebbugumu n'emigaso emirala. Ekyennaku bangi bandibanga tebamanyi oba oliawo omugaso gwabyo olw'engeri erabikira mu kubitema, okwokya amanda, okubiteekera ennaali n'engeri endala nnyingi ebityoboola. Ekimu ku bibira ebityoboddwa ky'ekya Nonve Central Forest ekisangibwa ekakiri mu disitulikiti y'e Wakiso nga kituula ku hectares eziri eyo mu 738. Eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga ate nga ye muwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'obutonde bw'ensi Gilbert Baali Baseka Bukenya ategeezezza nga abantu ssekinnomu bwe bazinzeeko ekibira kino ne bakizimbako amayumba abandi bakirimiramu era ekimwewuunyisizza nti waliwo n'abalina ebyapa. Bukenya kino akinenyereza gavumenti nti ye yeebakira ku mulimu. No, we have not done enough, and I think the destruction of most of our forests has been done at the eyes of ourselves. Ekibira kino bw'okikaliriza amaaso bulungi emiti egya kyetonde gyatemebwa gyonna kale ne kijjuzibwamu kalitunsi n'okulimiramu emmere ng'entula, lumonde n'endala. Omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'obutonde bw'ensi akikiikidde ensingo bw'ategeezezza nga bwe kyakolebwa ab'omululu ab'olubatu nga kale avumiridde ekyokusaanyaawo obutonde mbu basimba kalitunsi. It has driven away all ecosystem. If you go on a plantation of eucalyptus, you do not see an ecosystem. It was unfortunate. It was done for short-sighted money mongers. Kati ng'omu kaweefube w'okulwanyisa okutyoboola obutonde bw'ensi bamusaayi muto abeetabira mu kibiina ki Uganda's Little Hands Go Green bagenyiwaddeko ew'omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'obutonde bw'ensi e Kakiri gye bamusangidde ng'alambula ekibira kino okugatta amaanyi mu kubunyisa okusimba emiti ginnansangwa ng'omu kaweefube w'okukuuma obutonde bw'ensi. We are on a mission to plant 15 million trees across the entire country, and many of these trees will start off on the 1st of September when we go for a green festival where I'll give out 10,000 fruit trees to the children, and then we come back here on the 24th of September to now officially launch that plan and that drive, which is also spearheaded by the special advisor to the president on environment. Omutandisi w'ekibiina kino ki Uganda's Little Hands Go Green Joseph Masembe ategeezezza nga bwe bateeseza ne ku ky'okukyusa endowooza mu bannayuganda naddala ku nsonga y'okukuuma obutonde nga bangi babadde bagitunuulira kyamuli nga ssalambwa lya nsenke. To focus on mindset change in the public, especially with regard to conservation and tree planting. There's been a lot of campaigns on planting eucalyptus and pine, which is not very sustainable. So one of the things we are going to focus on as well is larger planting fruit trees and some of those indigenous trees that have started to become continuously extinct in Uganda. Bukenya asanyukidde aba Little Hands Go Green olw'akaweefube ono gwe baliko bw'ategeezezza nga gavumenti bw'erina enteekateeka okubawa omukono n'abantu abalala abali mu kaweefube bw'ati. This is a wonderful thing. The idea which was created by the green people, really lovely. It must be supported. It must be extended to mainly, if possible, all the primary schools of Uganda, because when the kids are at that age and they start being taught, like these kids are very smart, I asked them a bit of questions, they will know why we need trees. And they will start knowing why we need certain trees and not others. Bukenya
agamba nti si bibira byokka wabula n'entobazi zoononeddwa abo abeeyita bannantagambwako ab'olubatu nga kw'otadde ennyanja okugiyiwamu ettaka naye alabudde nti bugenda kubeefuka era si baakutirwa ku liiso. So my brother, like the Sudiris, think we are nothing, but they must understand that this is our country and we must protect the swamps. And they should reduce being stubborn. Ebibira bino n'entobazi bigenda okuzimbibwamu ng'abavunaanyizibwa balaba era nga bangi bamazeemu ebbanga n'erisukka ku myaka 2 ku 3. Twagadde okumanya gavumenti ebeera etunuddewa naye Bukenya ategeezezza nti ababikola kale babikola budde bwa kiro naye nabo kati bakyusizza envubo nga bagenda tandika okukola pootolo ekiro mu ngeri enswa bw'ekyusa eriiso anti naawe okyusa envubo. We are going to start patrols even at night and we will capture you, we expose you to the people and the people will punish you. Ng'ennaku z'omwezi 24 Mutunda w'omwaka guno ng'omukaweefube w'okuzzaawo obutonde bw'ensi omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga zino ategeezezza nga bwe bagenda okuzzaawo emiti egyasiguukululwa mu kibira kya Nomve nga baluubiridde na kutandika n'emiti emitwalo 3 nga wano n'aba Little Hands Go Green nabo baakubeera basaale mu kusimba okw'emiti gino ginnansangwa. So many people and plant about 30,000 initial trees. Totally indigenous. Lack of support and funding, because you cannot traverse the whole country changing mindsets practically like we do at Little Hands Go Green, planting trees in schools, in homes, in communities, churches and mosques without a lot of support. We get some limited support which comes especially from the NFA, which comes in terms of fruit tree seedlings, but we also like to encourage and also applaud other